Ana Uganda mutokomoka omugambo mwalemesa King Saha ne Wizo bagamba mukoze butyo bawesiza nnyo bikoze bitya simanya aggwa ina bagita atya eya music gwa ina CD yagamba drive yali drive omaye buli abagamba katabo abagamba drive buli omayogera bibye sira kunkuta ina kiyaleka ne King Saha nagakamba kwa drive yo musajja mukwata ebintu byammwe munjogeredde nnyo omugambo aleka mulekwa but that was such a very beautiful song. I know bali basolo yimba yes bali basolo omugambo gwekyalo kino akade wakati wayo na manager ayagala manya abana obango baddeko miliyoni ne ba manager benyini be manager oyina kubeera ogwe ngokola kye bagamba oyina ba upcoming oyina bala kumala kasaba upcoming asobba ne manager bwafuuka star gachiika mwana dokiriza kubeera manager baje kupaba naye mayo musajja weri sete ye muluma neno ne bana okay naye abano enfuluma ne bagiragira bwe bati ne bagisanyawo naye oli gifune gikukulire gikweke naye beeronda batya ne mami bombi nga tebata nakunyumiza ku mbozi y'akatogo noginyumizanga mufuna ngo budde jajje ku kale kadress kange syanjinga bulijjo yagambye atya leero kwamu ku ka floral ako kali free American ka floral kayina mu flowers floral comes from the word flowers yeah kirabikanga ekigambo ky'olupatwa kali free osobola okafuna n'obeera ng'oli bano ba plus size mama ngo naye nga kalungi kali free bulungi naye kavaayo nnyo ng'olina akabina kavaayo nnyo ng'olina akabina oba atalina kaleke waliyo bungi nnyo naye bw'asobola okwambala syanji asangibwa makindye asangibwa makindye ku ngoyisiza police barracks awe kyengulu opposite akazimbe bakayise nje complex wennyini n'ekipande kyo wekiri engoye zibeerawo wa mulembe nnyo bambi agenda akwambaze abamukuyeko kuzo 758591816 Grace ajja kuba akwakyo wetaaga ne kagato DH Fashions Antidora basoloka kufunira ate mu colors ezenjawulo tokalamu yero nolozi tukaina bu colors ko yaga ko nasoka kufunira ku 0786 wagwako ku gaali lwaki sirina nkovu ndabye ntya olabye bubi jasi bambi bakwandi kiddugavu olabye ngenkovu nengamba nnyo bwentyo nengamba afi wavuga eggaali era ekibuzo kibadde kigenda kijjira okuddako okirayi muno simayivuga gaali omayivuga gaali twavuga ku gaali yonna eya buli kika ziri mugundi zirimu ebika waliwo ey'abato buno obw'abaana bato buno bugundi nabusibumanyi uyanda omuvuzi w'eggaali Wame namba ya dele ni 0786261991 kabisa kale anko lutala atujjukiza 23 September basebo ne banyabo tugenda wali ku Hotel Africa na tulina press conference ku lunaku olwokuna atuwe enteekateeka yonna namutayika nga bwategese bino yagenza okubanga atuwa ayatumizaako ebivudde ebweru agenda tuleetera switi kiki atagenda kola anko lutalo nawe si ekyuse kati lutalo yanyumye ebivudde ebweru kati nakuzina ebivudde ebweru bakizo ni beki be babinyumya lutalo be babinyumya walukagga yebyo mu America tabinyumya nasajja bammalukaga visa kakati tugenda kubeera nga tubeera mu kabisi kandagala concert ya ku Africa ni mitwalo gigenda beere 3 VIP gigenda beere mitwalo 5 table igenda beere kadobu bubiri agenda beera ke mukono agenda beera ke Masaka agenda beera ke Kyotera agenda beera ke Wabweruwero agenda beera ke Mubende n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo Okay, kale ku Platinum Wellness paba negulo nagenze yoko ne bankola ka facial ne bankola ka massage wala ka skin kai wadde ku makeup ne olobo kalanga ka glowing yobula kye nazudde kitufu kino bino tojja bisobola ne gena bakoleko ka facial ola yakususse kuggwe omugumu obitwali ampozi part naye okusiza ku baana bali abakolako senti nno tebisoboka naye abaana bakolako tojja soboka baamaanyi nene nzikuba ndi mugumu solo kwekwata bwenti newenyweza nosiba n'amannyo
genda yoko bambi baine services ennungi bankozeko ka fashion pulya bulungi nnyo agenda akudabirizeeko nkubiriza nnyo abagole okukola ezo fashion genda bakwe timetable bagambe embaga ya December sobola otandika okukolako kati mu mwezi jamu emirundi ebiri otuke ku lunaku longolabika bulungi bakuscrubbingeko bannaye obeera mugomesinga wenna oli otinkaba nerengere musajja atutte kyekazi wena ngolabikako bagamba bannaye olaba kituyanidde ku mukolo bannaye n'omwami nawe kenyini basobola okukola ku fashion naye wennyini obeera ngolabika bulungi nnyo muvemu black spots white heads bingi nnyo ebyo abagenda okyusa obwenzi bubi naye ekyananga kituyana neŋŋamba bannaye just sorting Wama platinum wellness fa basanga olukulinanga ngoyambukiriza so abantu abali moyo hudo munyonyo gaba road machindye amwena amugere platinum wellness pa services nungi nnyo ataka beka samsa baina sauna baina steam baina Moroccan spa baina chibafu mwe soakinga be bakola waxing byonna byolyo wuliddeko bo babikola bulungi nnyo namba yabwe erizo 708 842 kama kona ko lwalyo tugenda kagula ku president Raila Odinga naye aba president wansa kwesimba weza prime minister Raila Odinga attempt kwe tugendo zimbira kuchenjaga okwogerako Raila Odinga yesimbyewo emirundi mingi etaano ngagwa buli mulundi agudde kakati yabangambi gwe awo yagudde yani enkuyegeza ndi mulirawo wakugwirawo ddala abantu bangi nnyo omwami wo omukyalawo asobola okugezaako ebintu bingi n'afeiringa nekigaana kakati as a partner ojjamu otya okusupporting embeera eno yabafeeri oleka bulesi bambi toyogera bwotyo kirano tekiri ya muntu wo yekka kubanga nze nange toyina buŋŋamba ti oli mwami wange buli kyenkola tekibeera successful ya in ya out nawe olaika okontributinga ku bisiraani bino ani igwe bibyo nedda bangi gwe weesimbawo gwalemeera gwakola bizinensi ze gwakola ki gwakola ki you're not failing at everything ayinza okubeera nga fena tosobola gwa ku buli kimu yes nti katugambe mbenga Raila Odinga yesimbyewo alemereddwa nawe ekyalayira kisusse myaka 5 olemereddwa okubeerako first lady nawe contributing ekyalayira kisusse myaka 5 yes so anembulamu obwabulijjo oyo ne bamumpa muwangula nembulamu obwabulijjo nga abantu bangi bafeirinze ku kintu kyabadde ateekamu omuntu akeera ku makya ne mwewola ne looni oba ne mutunda kye mulina ne mugamba abaana first term tebagenda kuddayo sente katuzikuŋŋaanye tutandika okulima obutunda bwonna ne butadda ng'omanya stepmother ya mulugamu msajja bwonna ne butadda obumonde bwonna ne bufa obutungulu bwonna ne bannanga oli n'agula sente ne mu busonda sonna n'agula kaboda lwali nnyo ku kkubo katayimbwa ne bakatwalirawo ekisala nikyo ekibeera kya ku mobile money wonna waali kimusangawo ogitegera like we failed at something waliwo abantu afeirinze ku kintu kyataddemu nnyo naye twasomako wano nti failure lugendo lwa success nebo tunulia kachembera ya Raila Odinga first attempt second yagwa like agezeza ko mukweri ndigula agezeza ko kwepikinga because man wogo gusoka no dawo yi era twatulya bamubyeke emisana ngenseera ba twatulya era nga kyagula nyewu yako myogo okubinga miguli gwali era sana munenya nawo gwo kusatu mugamba mgundi atwagala obengo ono wena tumenya record y'omusajja man you can't tosobola kujjanga wesimbawo oba kugezaako nti wakute sente n'okwata n'oteeka mu nnimiro myaka manya emirundi obwasooka bwafa oba kirabika nawe nage maybe saafuuyira ate waliwo n'abalimi ab'enjawulo kati ono omulimi w'e Uganda ye kalekaleko artisti y'abadde alimira ku ttaka lye erimu tuyinza gaba n'ettaka lyaguba ettaka lyagaana eryo lyafa lyetaaga kuwa budde naye ono abadde akyusakyusa ebisambu n'agenda ku lusozi baatugamba nti sima ensozi ettaka eriri bwe riti wakulawo ebinyeebwa ne bigaana n'avaawo n'agenda mu ntobazi ebigaana ne bivaawo n'agamba kakati kantandika okwerimira ku lujja ne bigaana kati yowebuza nokwebuza kuba abagezezako solutions zonna buli wamu kitegera buli wamu ne Simon azuka kumatyana kwesimbako nina kuwangula yoba wabaji so kati kigenda kukoma we muyingira mu kisenge kya as partners one ekisokera ddala
gwenga gwo omuntu ekisokera ddala okwezaamu amaanyi ego soko giteke wabbali soko kijje ku muntu yenna amalala gaba mangi soko kijje ku muntu yenna time si ya blame game time si yagamba mukyala nti alina ebisiraani time si yagamba nti gundi ne gundi tebakola kibasaanidde soko owinige failure yogambe kituufu kiri nti nno nnemereddwa manyi nti wali olemereddwako nodda wakagamba nabbanja jamu engalo tozo kandabe ekigere kyo wekube muttooki nga gale kiina nsonda leero kino kyange nkyambadde nzekka then wamala ekyo owuninga ogenda wuliriza kati eno time partner wayina okuyambira wayina oyingiriramu nti buli kimu kiganye ega eri bw'ogijjawo ogenda wulira mukyalawo hafi kyagamba okitegeera because nange sagala kubeera nga musajja wange tawininga kati Raila Odinga tafairinga yekafairinga ne mukyala we era we bajja ne banoonya akalulu yajja akyali muwala mutonga hafi awubira abantu kuno yakomyewo muzeeyi wakazi era akyawubira engalo yaziwubanga bwati kati mpooyo ezitwala okitegeera ebisanja by'abantu mirundi 5 buli wojja mu mwaka naye nze nkoma kugwa kusatu siddamu kuwerekera ninda bulizeeyo gyembeera buli kaseera badde alabanga atuuse kati badde muliro yafununo gwe yafununo kakubooli n'enkoona enywe But it is not funny. Just imagine gwolaba just omwami wakera kumacha nafulumya boda n'agenda akole n'akomonga takoze sente n'obulo mmulya ate feri okuma yonga yokumanya ngeri painful ini ebirala ebijjira ku time ebyo bisanja bimeka bannange musajja hani kokwesibawo nga wa myaka emeka uya akaddiye buli kalenda efuluma kwali okitegeera time and money sente ziruma nogasinga twazikoze omukyala alina byeyerekereza ku lw'obulungi bw'ekyo omwami we kyayagala kyalowooza nti banaakifuna na sacrificinga abamu beewola abami baffe mwali azamanyaddeyo ku mirimu tebakyali abawola kati nze nina okgenda ate nze ku mulimu gwange neneewolaawolayo kuba abakyala oluffe tuli basasuzi okitegeera n'olyoka nga bagendo neewolere taatawo gendo bingi nnyo saddaaka ebeera nnene nnyo omuntu ekintu kyateekamu so bw'omala owuliriza because bw'otandika okublaminga nze nange kinnuma nange kyentaddemu gwe nga gw'olemeddwa obuwangula why blaming me blame game eggwewo then omukyala ye time ey'okubudaabuda muno mu ngeri yonna kuba n'abakyala nabo batera obbavaamu tozabye emabega mu kaseera ng'omwami yalemereddwa notandika nze nno nagamba va ku bintu ebyo noba mutemuwulira omanyi bagenda bakuwagawage ku mirimu gyammwe waki tewampuliriza mukoze bitya mu kaseera ko biri sooka obireke mumanyi n'obbalangire obwamalaya bw'okolwako olina gwafunye ow'ekisiraani muzunza n'akubya n'ekyozunza nokamba okwaye bakibabuulira